oluvannyuma lwa pastor Aloysius Bugingo wa House of Prayer Ministries okuvaayo n'atabukira Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu era akulira ekibiina ki National Unity Platform wamu ne Dr. Kanokiza Besigye ono akulira ekibiina ekya PFT bw'atyo n'abagamba baveeyo bawe endowooza yaabwe ku bisiyaga era bano ne bagaana okubanga bamwanukula. Pastor Aloysius Bugingo yaddidde emmundu n'agitunuza pastor munne amanyikidde nga Robert Kayanja owa Miracle Center Cathedral era si ye yekka wabula yataddemu ne mukyala we omukyala Jessica Kayanja amanya muzikwa Alhaji Abdul Munyami Shafik Lwanga ogamba otya munywanyi eggulire lino tuzze tuligoberera tulabe wa werigenda okubanga likoma kubanga ne pastor Kayanja twamuwuliddeko ng'alina ebigambo bitonotono byayogera pastor Bugingo. Oluvannyuma lw'okwogera bino byonna pastor Male yamwanukudde naye katusoke n'ebigambo bya pastor Bugingo. Ono yabadde ku Canaan Land nga abuulira endiga enjiri era bw'atyo ebigambo bwe yabimaliriza eby'okubuulira endiga bw'atyo n'atusalawo abeere ng'atabukira ate pastor Kayanja naye yasoose kutabukira omukyala Jessica Kayanja gwe yavuddeyo n'agamba nti ekyamazima lekeraawo okubanga oyogera ku nsonga y'ebisiyaga nga owakanira bbaawo wabula leka bbaawo aveeyo abeereko ebigambo byayogera ku nsonga eno. Pastor Aloysius Bugingo yavuddeyo n'agamba nti abaana bonna mu Kampala teri yali avuddeyo n'alumiriza Jessica Kayanja nti ekyamazima yabali ebisiyaga wabula balumiriza Pastor Robert Kayanja nti mwanattu yabatunuza mu mbuga za Geyeena. Pastor Aloysius Bugingo yasabye Pastor Jessica Kayanja agambe bba asobole okuba ng'agenda mu nnamungi w'omuntu asobole okubeera ng'abuulira ensi yonna ky'ekyamazima ye talya bisiyaga era tawagirangako bisiyaga era avumirira ebisiyaga era abikolimira. Ono yavuddeyo n'agamba nti engeri gye muyina Miracle Center Cathedral tubasaba muteekewo miracle ey'ebisiyaga bisobole okuba nga biva mu ggwanga Uganda era beera nga tovaayo osobole okubeera ng'obuulira obubi obuli mu bisiyaga bino. Pastor Bugingo yamugambye nti singa ovaayo n'otabukira ebisiyaga era n'obivumirira nze omu ku bajja okuba nga batukakasa nti ekyamazima mwana tuteweenyigira mu nsonga zino. Ebyo nno ebisobodde okubeera nga bibeerawo. Pastor Male ye yavuddeyo n'asobola okubeera ng'agamba nti mu 28 wakati wa 28 ne 27 amoole gano gasinga okubeera gatambula mu ggwanga Uganda. Abasumba ab'enjawulo basobola okubeera nga beegattira wamu ng'enkuyege mwanattu ne balumba Pastor Male era ne bagamba nga bw'atali mulokole. Mu basumba bano mwalimu Pastor Aloysius Bugingo wamu ne bapastors abalala ab'enjawulo abasobola okubeera ng'ate badifendinga Pastor Robert Kayanja. Ne mu bigambo bya Pastor Robert Kayanja yavuddeyo n'agamba nti ffe nga wano ku Miracle Center Cathedral tulina engeri gye tukwatamu ensonga yaffe era ne ku nsonga eno ey'ebisiyaga egenda mu maaso